sebo omukunja Atasera naawe sebo oli mukulembeze eyo gyoli era mu ghetto bibagambe nti kati nze akiikira wano nze Kyagulanyi wa wano okitegeera so mu mbeera eyo mbabuulira nti twongere tunywerezeemu tukole kye tukola kuba obudde bukoze eki buyise ne mwami Museveni naye akimanyi nti obudde bumukoze eki bumuyiseeko era n'abagezaako okulaba nga bali munda eyo munda ekyo kyo nkibagamba nga nti sikirumamu ne munda mu NRM nayo kitokota sikiki kisaanikire so sebo chairperson wa High Council oga nti Waakiri agenda kumenyeka Waakiri agenda kufa bw'atavaako Waakiri akola ki afa guno omwaka 2023 tukiteeke ku kamera afa guno omwaka gwagenda okubanga akola ki ng'agenda so bw'alowooza nti no 2023 agenda kulemerako Waakiri agenda kukola ki ate abasigadde awo tetulina kulinda firimu tetulina kulinda biki nti ate tulagira ate biki awo ekikola ki kitandikira Uncle Zaake bwe tubeereyo mu bidongo byaffe n'opositinga ku bintu bino ebya struggle balina kye batera okutugamba kati gwoli muyimbi muto ensi tonnaba kunyikira atuze mu bintu byaba by'obuvuyo ensi egenda kukyawa kati nange mmanyi obbabuuza n'abayimbi bonna abatayitawo bamala wagira Zaake oba Bobi Wine si kuluutinga oba mufuna ensonga yange si kuluutinga nti byamaanyi naye awo wange Zaake omukwatira entebe awo wange era nze bakyali bange bonna mbagamba poloti yange eri awo n'enjumu eri Export TV to the world. Honorable Francis Zaake Butebi yeweredde President Yoweri Kaguta Museveni okumugugubya paka ng'alekulidde akutte obubwe azeeyo yonna gye yava. Bino byonna byabadde ku kabaga akategekeddwa bannattiimu Zaake nga bagezaako okuyozaayoza omukulu ono okutuuka ku myaka gy'aliko olunaku luno bepo n'okukuza oba okukuza akakiiko oba okatongoza akapya akatutte obukulembeze bwa ttiimu Zaake. Oli ku Export TV online platform tuli ku mutimbagano YouTube, subscribinga TikTok, Facebook, Instagram, Twitter yonna gye tuli. Manya omwana soda nkwebaza nnyo webale ggwe atulaba mu abantu kwa business mukama batuwere ebisingirawo ddala ku byabalala. Abe yatematema ensonga zineno. El Shaddai bakadde baffe bo ndiwo kubajjukiza buli kaseera kubanga bakola kyattendo mu kutambuza akasente ate nga beesigwa ku bbeeyi entono ennyo. Yingira box inamba yaabwe eri awo wansi ensonga muzitambuze malidaadi sana basobole okutambuliza akasente ko ketoloza ensi eno yonna. Amakanda gaabwe gali South Africa naye emirimu gyabwe bagikola ogyetoloza ensi eno yonna. Ne mu Kampala muno balinamu office. Ate bakadde baffe tulina bakadde baffe bengenda okusosootolera very soon leero kankubbireko kati ni aba Info Trust Property Consultants bano badiringa byamataka gwekwate ate mwe ba house managers ba boss ladies bakadama ne basekadama balina akamwe nzija gwokumire ku Export TV. Ombaga Francis Zaake banna kibiina ekya oba na group ya team Zaake. Team Zaake abaana bana ba NUP bekola mu teams ez'enjawulo. Ne bamala tiimu ezo ne bazirondera akakiiko ke bayita aka icons ke kakulira pressure groups zonna eza NUP. Mu tiimu ezo mulimu tiimu Kyagulanyi, mulimu People Power, nyingi People Power Rangers, naye ku mulundi guno waliwo eya tiimu Zaake yetwabaddemu. Omugenyi omukulu kabaga kano yabadde Francis Zaake nnyini omubaka nga yakava ebweru w'eggwanga yatuukidde wano. Abakulu bagamba nti baali balina omuyira amazzi ku lunaku lwe yakulizaako birthday ne tebamufuna so amazzi baadde bamugategekedde ku luno eno n'okumuyira keeki. Omukolo gwabadde 2-in-1 kwabaddeko n'okutongoza akakiiko akapya akatutte obukulembeze obwa ttiimu Zaake. Chairperson Gerald Ssengero twayogeddeko naye n'ensonga zabadde empanvu. Omukulu Zaake yawadde speech eyalese nga abalabi bakuba enduulu abalanga beewunikiridde oluvannyuma lw'okusuubiza nga bw'agenda okuzoganya parliament kubanga mujjukira Zaake y'omu ku bantu abanyinya parliament y'eggwanga eno yali commissioner ensonga zaaliwo mwazira ababaka ne bamusitukiramu bw'olengeza speaker awera nkolokooto nti tagenda kuzikiza we yakoma wagenda otandikira ate ku luno kuba yabadde agenzeeko ebweru w'eggwanga n'akomawo ng'akyajinze bupya agenda kuzoganya. Baatuse n'otugamba nti guno omwaka baguyise gwa njawulo nnyo
kuba waliwo n'omukulu eyagambye bw'atalekulira ajja lemala Zaake n'akatereezaamu bw'atalekulira ajja kufa. Ebigambo bya Zaake biba bikambwe nnyo naye omukulu Abe kabikumpeere naawe yagambye. Sookera ddala okubeebaza olw'enteekateeka eno ate n'okubaawo mu buntu mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Aba High Council mbeebaza nnyo obubaka bwe mutuwadde bulungi nnyo. Neneebaza executive ya ttiimu eno mwebale nnyo ne ttiimu ey'omupiira naye abawala yeeri nagiwulirako. Wamu n'abagenyi baffe Rina webale nnyo ebigabo byotuwadde n'ebirabo byowadde aba ttiimu ate era ne kyali waffe omukunja Atasera gy'oli okyaliko nange bwe nva wano nzigyakoko ndaye bwe kibeera. Okusookera ddala njagala okubeebaza ennyo nnyini ddala kuba obubaka bwange bugenda kuba bwakwebaza sigenda kwogera nnyo olwa enteekateeka eno okukola handover mu ttiimu zaffe zino kikulu nnyo era enteekateeka eno bangi nnyo abatajagala mu gavumenti eno okusookera ddala ku mwami Museveni ebya handover ye byasooka okukola ki okugaana naye mu ttiimu zaffe bwe tukola enkola eno ey'okulaba nga twandinga over ne tukyusa obukulembeze katusuubire temukyusizza bukyusa nga abakulembeze basigaddeko ng'era chairperson yakyali chairperson. Sinnabakola ku process eyo bweri temunnabagindagako naye ntesunze kirabako naye mbadde njagala nnyo girabako. So kirungi nnyo okukyusa obukulembeze kuba bingi ebikola ki ebikyuka kuba kyetulwanirira ekyo okulaba nga tubeera ne democracy owa kimmemete ti buli wabaawo obukulembeze obukyusa ate nga bukyuse mu mirembe nga bukyusizza nga ne fesi zikyukidde ddala nga n'amanya gakyukidde ddala byetwagala ebyo okulaba nga buli muntu aweebwa omukisa okukwata mu kintu naye n'akulemberamu. Kyova olaba obukulembeze obusookera ddala bubeera waka waffe era omukulembeze omulungi bamulabira wakaawe naga nti oyo omukulembeze mulungi nnyo olabe wakaawe akoze eki akulembeddewo bulungi. So enteekateeka eno nnungi nnyo ate n'enteekateeka eya keeki eno nayo nnungi wadde mwali munneesunga okunfuna mazaalibwa naye temwasobola kunfuna naye olwaleero munnina. So ngezezzaako nnyo nnyo nnyini ddala okulaba nga nfiisa buli kimu okubeerawo olunaku lwaleero bibadde binkutte nga nnemereddwa naye maze nentuuka kuba olwaleero olunaku lw'enkomyewo mu ggwanga okuva gye mbadde ndi nga nagenda okulaba nga nkanikibwamuko nsobole okudda buto ng'amaanyi geego nzoganye buto mbabeeremu nga ntunuka ate mukimanyi. So era nkomyewo kati mpulira ndi bulungi nnyo 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 okusinga ne bwe nagenda era mmanyi nja kubikola. So njagala okulaba nti mbategeeza nti obudde siina bungi nnyo nkyalinamuko obukoowu bw'amaanyi ennyo kuba okuva we navuddeyo ate ne ŋŋenda mu by'emityana nga wakutta omuliro saasobodde wadde okuwummulako nvudde eri mu kuziika paka wano. So ekisinga obukulu nti weetuli bwe tuba weetuli ebisigale tujja kubikola ki kubimanya. Akagambo ke njagala okubalekera kuba abasinga wano ffenna tuli bavubuka ate nze akulira abavubuka mu kisinde kyaffe ekya People Power wamu n'ekibiina kyaffe. Bannange guno omulembe gwaffe tukimanyi bulungi nnyo nti abasinga obungi tuli baki tuli bavubuka ti entalo zawaggulwa abakadde era be baliko be twagala okukola ki nga tufulumya. Ffe tulina okukola omulimu guno
buli wobeera manya nti gwe alina okukola omulimu guno. Era pulezidenti waffe azze abitugamba, tosuubira abakulembeze nti bagenda obikola. Naawe wooli oli mukulembeze mu sitayiro yo gy'olimu. Ssebo omukunja Atasera naawe ssebo oli mukulembeze eyo gy'oli. Era mu ghetto bibagambe nti kati nze akiikira wano, nze Kyagulanyi wa wano. Okitegeera? So mu mbeera eyo mbabuulira nti twongere tunywerezeemu, tukole kye tukola kuba obudde bukoze eki buyise. Kubanga ne Mwami Museveni naye akimanyi nti obudde bumukoze eki bumuyiseeko. Era n'abagezaako okulaba nga bali munda eyo, munda ekyo kyo nkibagamba nga nti sikirumamu, ne munda mu NRM nayo kitokota sikiki sikisaanikire. So ssebo chairperson waffe wa council ogaa nti Waakiri agenda kumenyeka, Waakiri agenda kufa. Bw'atavaako Waakiri akola ki? Afa guno omwaka 2023 kiteeke ku kamera, afa guno omwaka. Gwagenda okubanga akola ki? Ng'agenda. So bw'alowooza nti no 2023 agenda kulemerako, Waakiri agenda kukola ki? Ate abasigadde awo tetulina kulinda firimu, tetulina kulinda biki nti ate tulagira ate biki, awo ekikola ki? Ekitandikira. So essaawa yonna yonna kituukawo, tukirinde, naye tetukirinda bulinzi nga mmisa, wabula tweteeketeeke tubeko kye tukolawo mu mbeera zonna zonna. Era be muwulira nti activity eri eno tugende kuba eyo practice. Eyo practice ekulemberamu kuba essaawa yonna 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 ekintu kikola ki? Kyewunzika. So tukole kye tukola tulabe nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga generation, ng'abavubuka, tulabe nga tukola kye tukola mu kiseera ekituufu ate ne mu kifo ekituufu. So njagala okubeebaza era nga mmaliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate ne be basiimye certificate ezo gitunuulire omanye nti ate olina okwongeramu amaanyi. N'abafunye ebirabo eby'enjawulo mukimanye nti si just birabo, wabula kitegeeza tulina okukola ennyo. Ate ttiimu tuginyweze, tulabe nga etambuza omulamwa ogw'okujjako nakyemalira, si kintu kirala kyonna kyonna wabula kujjakaani nakyemalira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ebigambo nina bitono nnyo ku luno, naye tukyabeera ffenna. Mbalinze ku lunaku olw'omupiira, ku luno njagala mbire ku mupiira. Misize emipiira mingi nnyo nga sibeerawo, ne gye mwaleetako emityana ne ngimisinga, na buli wamu wonna wonna mbadde sibeerawo, ne mu Foot Soldiers Tournament ne sibeerawo, naye ku luno ngenda kubeerawo ndabe mukyanga, ndabe eddala oba bababba oba mmwe mwali mugendako. So nja kuba mbeerayo, tulabe date gye sitegedde, naye mmanyi nti mujja gifulumya, ndabe oba enkolera, we batenkolera ndabe wemba wa date Waakiri nsobole okuba nga wendi, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, people power. Zivuge Zaake zivuge. Onfuna bulungi. Ebigambo omuganda agamba oluyimba akuddira mu luyimba gyebuva ne gye bugenda tatera luwoomya oba olunyumisa. Ebigambo biwulidde, kati mwe bannankyukakyuka ba NUP ffe tuli bannabyabufuzi naye tuba tukutuusaako ensonga ez'enjawulo zonna. Ebigambo by'omukulu obiwulidde. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi, omwawadde n'omukyala eyamanyikizibwako banga like mukyala muzannyi wa bina Uganda, ne omukulu omukunja Atasera bampalanira ipsi zange nga bwe yeeyita tyenda kumana n'ennyimba endala nnyingi, mukwano gwa Shiba King. Omukunja Atasera ku mukolo guno nawuliddeko akavuuvumo mbu naye ali ttiimu Zaake, yayogedde ebigambo bingi ku mukolo muganda wange, era yalese nga abalabi bagamba owaayi omulenzi amanyi okwogera. Yasuubiza nti singa bazaake bano abaka ba palamenti bamuyamba ne banyeenya waggulu awo, nga naye bwanyeenya bano wansi aba levo ye, enkyukakyuka ye agiraba ng'egenda kujja mangu. Era n'asuubiza nti bano abagagga abalina ettaka eringi n'amayumba amangi, enkyukakyuka ye agirindirira ejjebuzi kuba yafuna dda ekizimbe ky'essaamuya kye yeekwata. Ebigambo by'omukunja Atasera Buganda ng'oledde bibeera bya nsasagge, naye omukulu Aberi kabikumpeere nabyo owulire omukulu naye we yawanze bwe yapoloose omugambo ennaku z'omubwita ogutokomoka. Ebigambo by'omukunja Atasera. Bannange nga nsanyusa obbala b'Abaganda bange. Anko Zaake, gwe Blood tomanyi.
Ngasose nnyo okulaba banange people power our power people power Zaake zivuge Zaake bwe kino manya zigenda kuwaka gagenda kwaka zijja kuvuga bambita omukunja Atasera waliwo abadde tamanyi wano aliwo mulabe bana ensase nnyo okubalabako bwe tubeera eyo Uncle Zaake bwe tubeera eyo mu bidongo byaffe n'opositinga ku bintu bino ebya struggle balina kye batera okutugamba kati gwoli muyimbi muto ensi tonnaba kunnyikira atuze mu bintu byaba by'obuvuyo ensi egenda kukukyawa kati nange mmanyi obbabuuza n'abayimbi bonna abatayitawo bamala wagira Zaake oba Bobi Wine ebo bamanyi balabanga emitwe gino oluusi tugattagattamu ne tukubwamu mullo baba bamanyi tetutegeera ne gwe kyonna omumanyi abayaaye bonna abaagala gwendabisa abayaaye waggulu awo mullo omuntu yenna alabisa Kyagulanyi omuntu ayagala okwefuula ategeerera Nuupu omuntu ayagala like me waliwo bano bannaguzeeyo bantadde ku ddata watugabane n'akwata akasimu kakati gwe Zaake gwe beeranga mukama oli osirike batulekere bulekezi wano tubanyige bwe tutyo olyoka otuwulire naye nga byonna nange sibadde fiiti bulungi kyola ebintu bino leka banyweseza ebintu ebyadde bitakwataganye fiiti omanyi ensi gye tulimu Uncle Zaake kati gwe ogimanyi era ebintu bye tulyalya kati goleka wabuuka dda ogenda okulya mullo kati Uncle Zaake nze musanga ye ne keeki eno ng'alina akantu kasooka ogifumita n'akakeberako wano n'amanya eyo ngirya eyo sikolaki eyo sigirya naye kati ffe bulaadi osanga kyaliwo ng'agiramu n'omugaleeta tulabe n'osikamu awo kati abayaaye balayika oluusi batusikisa ebitakwataganye naye nga gwe kyonomanya tetusobola kufa kubanga gwe kyolina okumanya ffe twafaafa dda gwe Uncle Zaake bulaadi bino ebigambo mbikugamba gye mukutte waggulu ennamba yammwe mwe musamba eyo naffe eno mutuleke ate mube bagumu kubanga tumanyi nti mmwe amaanyi gammwe mugajja eno okulaba nga naffe eno tuwaga kati naffe tubalengera eri mubire nga nammwe muzoganya akaguta mukazoganya nga naffe eno tuzoganya abakiraasi zaffe nga tukuba ate ffe naffe kaguta tumuwa gwenze nafu yakaguta bulaadi mpayiriza akaguta nekyatakoze nze newensanga waka kintu kyange nga kyabuze era nsooka lowooza Museveni naye nga tasobola kutuukayo kati munafuya n'omuntu andiranye amanye nti simwagala ate abaye mbagamba nnyo bonna abandiranye nti mumanyi nze ndi kupowa nnyo kyolaasi sirina byabugagga njijjidde ku kaboda kinchwawuli yanvuze nandeeta sijjidde mu mmotoka naye nga nkuba endongo neno naye lwaki mpulira nga nina eddembe okubeera nga ntambulira ku boda kubanga mmanyi kaguta takyanfuga myaka 3 kati kaguta newompita ne muŋŋa nti kaguta bagambye omanyi baagala nnyo gundi jangu newompita kaguta mpe sente mmeka mbenga nakazifuna enki ekitooke kigwe n'essanja lyakyo ate abaye batandika okunvuma okitegeera kati nze ndi mugumu nti wonna mukube eri waggulu naffe tukube wansi wonna waagendera nze mmanyi waagendera tulina okutereera era mwe bakyalina mmwe mbagamba buli omu beerawo oba bakuyiiya nti jja tukuweyo obukadde 10 nze nabye abasajja abo bakaguta be bawadde amajja naye nga abayaye enjala ekyabaluma byalaali abasajja bamayinja enjala ebaluma nnyo basinga naffe fe olinnya ku siteegi ne bakufuwayo emitwalo gyo 10 kati nze emitwalo 10 mbanga gawadde naawe gwekimanyi ewiiki eba ewedde gwesaako kimanyi emitwalo 10 nze wiiki mbanyokayoka wiiki nanti kati wali eri mbanjoga mu ghetto wonna emiti wali fiiti wonna eyo wiiki eba ewedde bamayinja betwawuliranga nga tuli baana bato ate benjala ebaluma nnyo kyokka nga bagenda ku nsulo ya ssente okitegeera bulaadi kati nze mbeerawo wali eri nempowa nnyo fiiti neŋŋamba ano ninakwebeereramu nafuna dda polotis kati waliwo abasajja bulamu eno gavumenti ya Museveni oli omusajja gwe yava ewaffe buyikwe yagula kumpi muluka miramba n'atumalayo n'asengula buli muntu eno e Kampala alina wali poloti ensambya nene bweti mulimu ennyumba ku Ntebe Road alinako alina eringodde Namasuba kati nze nalondako ddawo ninawo kikomera kyange eki si kuluutinga oba mufuna ensonga yange si kuluutinga nti byamaanyi naye awo wange mukwatira entebe awo wange era nze bakyali bange bonna mbagamba poloti yange eri awawo n'enjumu eri Zaake tosobola genda n'ogula buyikwe kumpi gimalawo nojja ne Kampala yonna n'ogulayo nga wonna wawo omuntu wamu balina amamotoka mu famire mulimu omukyala n'omwami n'abaana 3 balina emmotoka 11
bagipakinga zibeera muli leero omwana agamba kanvuge kweno n'ajoga n'afuluma n'akoma waakomye nazza enkya naga kanvuge kwe nga ffe tetulina yadde mu kika tulimu abantu nga bisatu yalina bakatunda nga bamusigire bakatunda tetulina yadde akamotoka naka nga mwe mulina emmotoka muziwummuza wali ate ne bobi amala okwata entebe era musigale nga mwe mujoga tekuba kulutina naye mu mutima mulungi era mbyogeredde wano nga Zaako wange nowemba sikuneyadde ekikumi ndiwedde kasanfuna ekyokulya gwe Zaake munyweze musajja agende ffe tulina ffe twafuna dde ewaffe omukulu yafuna dda poloti newanaye omukunja Atasera ali kutukyaya aliba mwana wa muntu. Sitole bwetyo bwe badde akabaga konna twakafunzizza twakabaddeko okwo ak'omukulu Zaake. Embeera bwetyo bwe yatambudde nga batongoza akakiiko akapya bepo n'okumukuliza amazaalibwa ge. So gwe wenna munnayuganda agala followinga expo ennamba zaffe zibeerawo wansi ng'olina kyagala tugamba oyagala kutuwa business inbox us ojja kwogera n'omwana Soda oba n'omukulu Abe bantu babiri ensonga zitambule bukwakku. Aba Elshadai batambuza akasente era bakyagukola bane mbawagire kubanga naffe batubeerera mu ennamba zaabwe weeziri mbanoonyeeko ate nkugambe tugenda kukusosotera baganda baffe aba Infotrust akaabwe kajja mu kalindiridde. Omwana Soda Export TV Abe yabadde ku mapeesa yabeera ku kamera. Mukama Katonda omulungi abatukumire mwebale twagala mwebale to following for God and my country. Export TV to the world.